ate n'ekirala bannange musonyi okwogera ekintu kino kinnumye. Maama wange Alexandria Nalongo Bosa yakolerera Church of Uganda okuva ku paka ku Z nga yatimba ekkanisa ebimuli nga Dani oyo yabisituka okubitwala ku church. Oyo omwana gw'olaba Dani yabatizibwa mu church Namirembe. Dani omikono bagimusizaako mu church e Namirembe. Okulokokera mu kiweepu tekiri mu stand kuba tetwagenda mu ssabo. Bannange njagala mbabuulire okulokokera mu kiweepu kirungi nnyo obukkulirwa n'okusinga n'ab'e Namirembe amusolo mu nsonyiwe. Naye abantu bava South Africa London wa tebabamanyi kuno ne babasabira e Namirembe. Naye ffe ne batuuka okugoba yinginiya Bosa Dani e Namirembe. Omwana Dani azimbye ekkanisa eye St. Stephen Zidungujja n'agizimbye buli kimu amataala gonna agalimu fani ezirimu zine nange ezikuba zinezo Dani azitadde mu kyasi e Namirembe. Naye tuuka ogenda okusaba e Namirembe Dani agendayo asabiremu Namirembe n'agaana. Maama wange obusaale babita batya obweyamo obutabo obuli Namirembe be Namirembe bandibadde bamugamba naye Nalongo yalina ono yali niki yali wano nnyo ng'omukubiriza w'ekkanisa asomesa abagole akola ki. Naye ne tuuka okutambuza abantu ab'ekitiibwa bonna ne bakoma e Namirembe ne bakomayo. Bannange Minisita Kayiwa Mukama akwongera omukisa. Njagala bannange mulokokera nnyo mu kiwempe mu linnya lya Yesu. Bannange njiwa Church of CW uniform yaffe ya CW bannayika nkubuli naye njagala mbategeeze Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa naye mulokoke muddeeni Mukama kubanga yekuba n'amazima n'obulamu kubanga ffenna tumiinisa amiina tusinkane mu ggulu abalisobola linnya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu. Ekkanisa eno yali ya kiwempe naye teyaswala yagiyingiramu n'alokoka n'atandika okugamba ne Mukama waffe era nga Mukama waffe tamukwasa nsonyi. N'olwekyo twagala okumuyingiza nga tuyimba Nebanga yatuwadde okubeera ne mwami Kakendo Bosa Zaluboga we baali bamuteekako olwabo omwa ze nali situteŋŋana buli we tugenda banna Kabaka yatugamba okutambula nga ffenna naye nsanyusa okubalaba bonna bannange okuva lwe nafiira mwannyinaze bannange bakuba amasazi nga bwenja wakaawo bannange abaana baŋŋamba nembula okufa era nafaako oluyi kubanga nange nali njagala wakiri nfe era nange nagamba tera kutambula naye neeko twali naye ku Satade neŋŋamba nti ndowooza nga bwe nakooye sijja kugenda kubanga nange tetuteŋŋana nali wakugenda senga naye ngange mu mmotoka era ndowooza nange natufudde. Lusanyusa okubalaba bannange Kakendo bebi waffe atukoledde ebintu bingi nnyo bannange. Bosa takujjuza Bosa akuleetera buli kamu bannange tuve kuyo okuleeta waka naye naakomawo essaawa 2 n'amala okulya yeetalwa ku dduuka embanga nagenze mu kibuga nga sigenze na mmotoka mugamba munnange nsaze na mmotoka naye nnindaako nangamba muneebwa olwayo nze nkuleka amanyi n'okuntiisatiisa oba nga nnonye tugenda tulina gye tulaga mmotoka gisimbira ddala ku mulyango weeti era ekifo kyange baganda bange bonna bakimanyi mwetuula mu mmotoka nangamba kati nze nsimbudde nkulese oba tebakulekangako leero kankuleke naddeme ate bambi nadde mabega nanona nanga naye munnange ontawanya nnyo ne mugamba naye sikutawanya naye sikyayina maanyi nga dda edda nakubanga omupiira nekuba neeri nga
ate nga avuga emmotoka okukamala naye kati sikyasobola munaye kati netuseka netugenda nga tusanyuse naye Daniel Bosa atwagadde nnyo yayagala nnyo maama we Nalongo Alexandria Bosa nze kyampaliza n'okuva mu kiyembe neŋŋamba ati kanzira waka nezijajaba maama Nalongo Bosa bannange mwagala ennyo bazadde bammwe ne bagala mwagala ne kubanga okwagala nate kirimu sitaani bonna bw'aba akusobeza mugambe nti munange nsonyiwa era nga ye moto ye oli yakusobeza nti nsonyiwa musonyiwe bannange ndowooza abantu bonna mukiraba engeri gye tutambula ffenna tubadde kinywa etutuula kutuula oba kusondo bakikola kintu kyonna tukikola ffenna omulundi ogwo oluusi ye tetutatera nakujja mu meeting omukulu netutuula ne mwannyinaffe mwami Kitooke oluusi nga yakubiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mututuusizaako kubanga mutukoledde mutubeereddewo mutulambudde temututadde. Nzitukira nagendanga mu lukiiko lw'ekika ku kayanja ka Kabaka ku nnyanja ya Kabaka ne bannonda okubeera welfare mulimu nagukolako naye oluvannyuma n'endwala naye nga musanyufu nnyo abakulu b'ebika bamwagala okufaako bufi ate Dani nsi yali muntu wa kubeera nnyo nti mu bantu yali abeera nabo naye kugamba nga si ye mwangu ali awo kubanga n'eka yazannyanga yekka kumpi waalingawo mikwano gye babooni baani ba Fred Mutaka nga bazannya nabo nga ffe bwe tuba tulegguse nga ye abeera wakka naye newunya Dani okubeera omugumu n'akulembera abataka abo tumukubireke mu ngalo. Twebaza abatuweereza twebaza abafumbye twebaza abaana baffe abaana bakoze nnyo mu buli kimu kyonna era obwedda mubalaba nga bebeetala. Twebaza abaana baffe abaddaani okuguma ne maama waffe ne mukyala waffe tumwebaza era twagala agume tujjanga kumulambula tujjanga kubeera naye naye Dani oyo balina okutegeeragana kuyitirivu yabadde anzira wano mukongo naye lumu tuba n'ebintu biffe bye twogerayogera bano noono ne baŋŋamba gwe Dani awulira gwe bw'oba ogenda oyogerayo ekigambo kino ne mbagamba lwaki mugamba bwe mutyo tigwakuwulira ne mbagamba nedda ffenna atuwulira naye ndowooze approach yetulemesa. Dani ebigambo bibadde bitono nga bw'omugamba ekintu takikolerawo asobola okukitwala ebbanga naye nga ajja kikola n'omugamba taata kino nkyagala bwe kiti naye gamba kale noddayo n'omugamba ssebo nagamba bweti ne bweti n'alwawo ekyo kisa omuntu yembeera ze ye bw'abadde atambuza. Twebaza nnyo kyaki eno etukoze obulungi nnyo kubanga tetugendangako mu kyaki ne batuwa mazzi ate ne batuwa amazzi ag'olwendo ekyo mwebaza nnyo banaye mubakubireko mu ngalo. Twebaza bonna abakulu b'omu gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Buganda yaffe byonna bye bateesezza ne luwomwa gwe bataddeko tumwaniriza nnyo 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 era tujja kubeera naye era manyi naye tajja kututa kubanga ffe tuvuddeko ye ajja kubeerawo era ajja kubeera naffe. Mukama tumusabire akulembere bulungi nga Dani bw'abadde. Bamaama baffe abatuzaala omwana w'obulenzi akuvuddeko mangu nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo era kika byamusse ebyo Mukama byonna abimanyi era byonna bijja kulabika era twebaza kubanga birabika nti omukulu okulabika kugenda kutabika ekyo tukyebaza. Mwebale nnyo byonna bye mutukoledde okutulambula
n'okubeera awamu naffe mu buli nsonga yonna. Era tusaba Mukama byonna tubisse bulungi. Tujja kusigala ffenna nga tuli wamu kubanga twakkiriza abasinga Mukama waffe okuba omulokozi waffe, era ffe tugumidde, era fwe tujja okutugumira. Mukama ayongere okubabeera, tuyite mu nsonga eno nga atubeera mu buli kiseera kyonna. Tusaba mutusonyiwe byonna bye mulabye ebitali birungi, mutusaasire, mutusaasire. Naye Mukama mwenna abawe emikisa, bonna mu byo tetulina bitiibwa bye tutegedde bulungi, naye buli muntu mu kitiibwa kye tumuwadde Mukama waffe okumwebaza. Mukama abeere nammwe. Ebbanga eriwerera ddala. Nze ndowooza namusangawo wano najja wano omwaka gwa 2000 okutandikira ddala okubeera wano, mwaka gwali gwa 2000, naye Transa namusangawo wano. Kyenjaga kutegeeza nti abadde muntu gwe twenyumiririzaamu, abadde muntu ayanguyira buli muntu. Kyova olabanga John nabagambye nti nsaasira nnyo nnyo Ssaabasajja Kabaka ate n'ab'ekika ky'Endiga okusinga okuviibwako omuntu afaanana bw'atyo. Naffe twamufiiriddwa nnyo, naye emirimu gy'abadde akola mu Bwakabaka bwa Buganda n'okusinga ennyo mu kika ky'Endiga muteeka okuba nga mwaviiriddwako omuntu atali mwangu kuzikawo. Waliwo omukulu w'ekika gwe nabadde njogerako, gwe nalabye ng'ayogera ekigambo kye nalabye nga kituufu nnyo ku Transa. Ekyamazima abadde musajja mulokole ddala, naye ate ng'ayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda n'ekika kye. Kati ebintu ebyo si byangu kubalansinga, naye abadde alina bw'azannya ebintu bye. Ndowooza eyo mubadde temukomplaininga okusinziira ku bigambo bye mbadde mpulira. Abadde amatiza sayidi eyo, ate nga naffe tukimanyi nti wa Luganda gwe tutalinaako kintu kyonna kye tuyinza kwemulugunya. Abadde awagira emirimu gy'ekkanisa, era ffe tubadde nga kirungi ekisinga ndowooza era saaviisi yaffe ey'Olungereza gy'abadde asinga okuwangaaliramu. Saaviisi endala bw'aba abadde azisaba kibadde kyabbalirirwa ennyo, naye mu saaviisi eyo era abadde nga si kyangu kumanya nti butamanya nti Transa taliiwo, kubanga ekifo kye nga tukimanyi, era omanya nti Transa teyasabye oba famire ye teyasabye, kubanga waatuula nga mumanyiiwo watera okuwangaalira. Ebigambo bye nasembayo okwogera naye nali mugamba, ndowooza era lwe lunaku lwe yasembayo okubeera ku kyaki, namugamba njagala kussa ku puroguraamu ogenda kubuulira mu saaviisi eno, kubanga obadde ng'ojja ng'otuula nnyo mu katebe, naye njagala otandika okubuulira mu saaviisi yaffe. Nangamba ogirompaamu akaseera, ekiseera bwe kinaaba kituuse nja kukubuulira. Naye Katonda ye bw'atyo bwe yakoze nga bwe yasiimye. Tukkiriza nti Katonda nga bw'ali omwesigwa n'ekigambo kye nga kiramu, Transa ateekwa okuba ng'ali mu kifo eky'okwesiima. Siyinza kugamba nti nkakasa nnyo, naye ekyo kye nsuubira, kye nzikiriza nti omuntu yenna bw'akkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we, ate ne Katonda waffe tamuyiwa, kubanga bw'omala okufuuka omwana wa Katonda, ate era bw'ova mu bulamu buno obanga eyeeyubula. Bassebo ne bannyabo, njagala nange era okutwala omukisa gwe gumu. Mwenna ne bw'obeera ng'oli eyo gy'owangaalira, ofisanga waakadde n'obeerako mu Kanisa, ne bw'oba olina emirimu gya Ssaabasajja mingi gy'okola, ate kiba kikola nnyo amakulu bw'okkiriza n'obeera nga Katonda gwe tuyita Kabaka w'abakabaka naye omufiisizaawo ekiseera nga Transa bw'abadde akola. Njagala okwogera ebigambo ebyo okomyawo ebigambo byange.
ng'ateeka ekibulinga akusiibula bosi omwami we weera wategera lesinga akusiibula bosi weera tujja kuyisaamu kwogera omwami we yonna gy'abadde bamwagadde ate alina omulimu gw'ettendo gwakoze ensi ye gwe yali tesuubira ku bulokole bwe bumumanyi abubalansinze bulungi n'emirimu gy'ekika n'adde ŋŋamba abantu nti akendo abaganda baaga nti akendo wekawoomeseza amazzi wekakola ki wekatikira buli muntu yenna abadde amaze ng'amuyaayaanira ku mirimu gye naddala egy'ekika n'olwekyo abaletemu abassebbosa mwatukoze bubi okuva lwe yafa tubadde tutuula nga twefumiitiriza okunoonya ekyamussizza n'olwayo tukyakitankana era abantu balowooza nti enkaayana yokka gye baali bawulidde ng'emukwatako ya bukulu bwa kika kwayagala ne mawulire naye eri omuntu ali sensibo toyinza kulowooza nti ekyadde kimussa kubanga njala okubakakasa nti obukulu bw'ekika teyabulya nsowole ekika kyaffe ekyendiga munsonyiwe nandaggemu mbabuulire kyekika kyokka ekirina demokurasiya w'ekika ekyawaggulu ffe awaffe tebagamba nti omwana wa bosa kati nga bwe yafudde nga yolomwa otomatikali agenda kubeera lwomwa ffe tulina amasiga amalangira be baana ba mbaale abana mwe tulonda lwomwa era mukulu wange ogenda kuwa lwomwa lwe lwali oluwalo lwa namusota ate obutafaananga lwaleero ffe twafunayo ebbanga kumpi lya myezi 2 nga twekolamu omulimu okunoonya omuntu asaanidde lwomwa ye yali ow'essiga lya namusota akalulu ne kamukwata ne tugamba wadde gwe ow'essiga genda otukulembere kubwa lwomwa ate n'essiga ne tulimulekera kuba busobozi yali abukola ki ng'abuyina siga eddangira era yatwenda bubwa lwomwa ekyo nakirimu tabulyangako nsowole era wano nja kwebaza abataka abakulu b'ebika bya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okuprotectinga ennono yaffe baatugambye tugenda kumuziika nga tumaze okuteekako olwomwa omulala okutangira abo abaagala okujja okuwonoona kalica yaffe bannyabo ne basewo mbakubireko mu ngalo era ekyo kyawedde lwomwa yalondeddwa agenda okumuddira mu bigere nja kwebaza nnyo abakulembeze b'ekika ky'Endiga baaba wange babadde akulembera okuva lwe yafa ku Mande babadde batuula emisana n'ekiro okulaba nti aziikwa bulungi na buli ekyetaagisa kituukirizibwa bassebo abakulu b'ekika ky'Endiga mwebale nnyo mwebalire ddala nze babadde bampita emineggulo twali tuli wano nga tusabira omufu ne bampita era ne ŋŋenda nga tebawumuddeemu mukoze kyonna ekisoboka tweyanzisa nagye babeera ojja kusanga abavubuka ku byalo nga ku buli bavubuka 100 kuliko 3 abatendeka bamanye muntu naye nga tebalina kye bakola abantu abo bangu okulimbalimba abagagga abalina ssente okubakozesa okutta abantu abalinga bosa kubanga mwenna abalabye ebifaananyi by'omwana ayakubye muganda wange amasasi talina kyanoonya ku bosa takolangako naye bizinensi tamusoozangako kitegeeza nti eri omulala amukola ki amukozesa naye ng'ekizeewo lwa nsonga mumitalayizinza abantu bangi mu ggwanga lino nga mulowooza nti mwalabafuula mikwano gyammwe egy'ebyobufuzi ate nga temulina mubakuuma baavu bazibu mubatendeka mubateekemu siyaasa n'atayingira ate nga si bawagizi bammwe sigamba gwe leader opposition naye nga baba gavumenti abali wano ne badda mu public ne bakwata emundu ne bagenda nga bakubakuba abantu amasasi ekyo kikome esente ezitendeka militarization kutwala abantu mukyaka babayigirizeemu skills ezikola ebintu ebirala eggwanga libaganyulwe tukooye nabadde mbuulira abantu abali wano
nti ffe tuli kika kya njawulo kubanga ffe kika kya Katonda. Endiga kyekika kya Katonda, kyekisolo kyokka ekiriho Bayibuli kyeyogerako, kubanga ne Jesus yennyini agamba nti ye mwana gwa ndiga. Ate waabaawo n'agamba nti ye musumba omulungi obw'obuliga bwa kitaawe, kitegeeza tuli buki? Ate waabaawo n'agamba ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi byaki? Ne jjajja Ibulayimu bwe yali agenda okusaddaako omwana we, baamuwa mwana gwa ndiga. Katonda yali ayinza okumuwa okuyovu ogunene okulaga obuyinza, yali ayinza omuwa empologoma eyakula okulaga obuyinza, amuwa mwana gwaki? Kubanga y'ensolo erihole. Era endiga ku nsi y'ensolo yokka etakunama, ekyo mukimanyi? Katonda yaddira omukira gwe yandiwadde enjovu n'aguwa akaliga kubanga ye Katonda, kaleme kukunamira nsi eno. Kitengezaako bagamba nti abassebbosa tebategedde nti basaakulira ekika kya Katonda. Ono yawadde omukulu w'ekika ky'endiga ku nsi, mu nsi yonna ne Bulaaya ne mu ggulu, abaddeko lw'omu. Bw'abanga Katonda bwe yagala okuggya abaana ba Isirayiri e Misiri, yabagamba nti mugende musale omwana gw'endiga omulume muyise ku miryango gy'ennyumba gyammwe, bwe ndaaba nsaanyaawo nja kubayitako. Era bwe baakola, musaayi gwaki? Katusabe Katonda omusaayi gwa Luumo ogwayiikiddwa ku ttaka lya Uganda gukomye obutemu, kubanga baayiye omusaayi gw'endiga enkulu, baayiye omusaayi gw'omukulembeze w'endiga. Abatemu mutusaasire, muteeke mu musaayi gwa mukulu wange ekitiibwa, obutemu bukome. Ebyafaayo biraga tewali mutemu yali agaggawadde, amanya amumbuulire. Toyo mugagga nnyo kubanga muki? Mutemu. Era nabo bajja kufa nga bamasiikiini, naye omusaayi gwa Lwomwa akulira ekika ky'endiga, ng'endiga yejjeyo ebibi by'ensi, bunaaze ensi eno. Abantu mutusaasire, temututta. N'ekirala bannange, Daani abadde ali mukwano gwa buli muntu yenna. Nja kwogera mangu ebyange kubanga abantu jjo baakoowa nnyo. Daani ng'akuba ekiro essaawa 5, mukyala we mujulizi ne tunyumya paka essaawa 7. Era ku Saturday yankubira nina meeting natuuzeeko ey'abaana, nanga bayite wampise ne mugamba babitegedde otya? Nanga nzise mundi Lwomwa anvaako, bitegeera mangu mbiroota buloosi ne mbitegeera. Bannange sigazza basisita mubalaba, abaana mubalaba, musaasi era munsabire kubanga sigaddewo omu omulala akafa. Waze noli muganda wange ayinza okunnyambako, abaana bakyali abatototo. Sebo webale kuyimba, nawe sebo mwogezi webale kuyimba, ne mwami Kayiwa webale kwagala Lwomwa. Banesanyuse nnyo mwenna buli omu kitiibwa ky'embalabe we muli. Tujja kuziika enkya Daani Emaziba, Emmanga, Toseene engulu gye twaziika madamu, naye Emmanga mujja kutuuka mujja kumanyaawo, tujja kusooka mu kyaki ssaawa 4 tulyoke tumalirize n'ebinaba bibaddewo. Ne mwena mwenna bazze mu linnya lya Mukama tubasanyukidde. Daani ye bayita Nyiiga, waliwo abatuunyiizaako nga bali batawanya mu Bulange eyo nga batuyita babiri ne tubimaliriza ne tuddayo, naye nga nze nina obusungu nga Daani naye nkola bw'ati, tosituka baleke tubaleka era ne biggwa. Ebyo byange bannange. Nga bakusiibula abaana ba Tata Bosra Fransa nga bakusiibula dadi Wenaba, dadi Wenaba, dadi Fairly, abasukulu, all the grandchildren to Jajja Boy. Era tumwebaza nnyo ekyo kye yatandika mu bulamu bwaffe. Era tumanyi tinno tujja kyongerayo, tetujja kirekaawo. Twebaze nnyo Kanisa eyimiridde naffe
byonna byetukwatiddeko, byonna byetukoledde. Nze nakuliramu eno Kanisa nga tusaavinga bwe gwali omusingi paka kati. Nze ndi mu Kanisa, saavingira mu Kanisa gye mmanyi, era babadde nnyo omuzeeyi. Ekyo kye wakola mu bulamu bwange, era nze nja kwongera n'abaana bange obakuliriza mu church, kubanga wenkola ekyo kyemmanyi bajja kusigala mu makubo ga Katonda. Muzeeyi abadde muzeeyi atuyigiriza bingi: bizinesi, okwagala, okuwa abantu ekitiibwa, era tugenda kyongerayo mu maaso. Tugenda kufuba nnyo okulaba nti nno kyewatandika tugenda kitwala, era n'abazzukulu b'abazzukulu bakyongereyo, kubanga ekyo kyewakola mu ffe. True inheritance is not material things. True inheritance as biti no naye kyaleka mu ffe bwe busika no ffenna in our capacity tukitwala gye tugenda. Muzeeyi yali ayagala nnyo abantu, muzeeyi yali tayagala ntalo, era omuntu ng'aleeta akavuyovuyo kugamba oyo muleke, oyo sitaani, era nga ebuntu mbu bona akayanya kino agamba kimulekere obubato obutono kimulekere, oba akikayanira muleke agende nakyo. So n'ekyo kyanjigiriza bingi mu bulamu bwange. Nga muzeeyi omumanyi yayagala nnyo ebya Katonda. Kirungi okulaba nti nno mmanyi oluusi sitera kiraba politician baani okubeera mu Kanisa y'abalokole ng'eno, naye kinzizamu amaanyi kubanga kyeyali abulire nnyo abantu okulokoka biki, era tukuŋŋanyiza mu kyaki eno kyeyali akkiririzaamu, era kinzizaamu amaanyi. Kino twakikoledde wano. Muzeeyi yalina obuweereza bwe nga ye omuntu ng'abuulira enjiri nga ebyuma nga ku Sunday awe ku kyalo alaga firimu ya Katonda buli Sunday. He was committed for over 10 years. Every Sunday, oba waliwo omuntu omu oba tewali, ye ng'akikola why? Bible egamba nti no omugezi awininga, naye ebya Mukama bya Mukama. Mwebaza abakungubazi mwenna mu bitiibwa byammwe mwenna, mwebala nnyo okutubeererawo mu kiseera kino, mutugumiza nnyo. Taata wange abadde muntu wanjawulo nnyo, mubadde mumumanyi mu ngeri yammwe, naye naffe tumumanyi in our own way. Tetuyinza byogerako byonna, naye kyenyinza okubagamba nti he was a very, very, very special and unique man. Wowulira ku bintu ebimu katugambe ffe abaana be tuyinza okugamba about him, ojalabira ddala nti musajja yali wanjawulo nnyo. Many parts of me are emulations of my father. Era mwebaza nnyo okutukuza mu ngeri etegeera ensi. Yatuyigiriza okukola, yatuyigiriza okwagala n'okugaba. Buli opportunity gye yafunanga okukwata microphone yagikozesanga okuwulira enjiri. Yagamba nti ekiseera kyonna osobola okufa, n'olwekyo beera mwetegefu buli kiseera, kuba essaawa yonna ovaawo. Bintu ebirala nga ne Bayibuli tumanyi ogikaayaniramu ne tusika wano ne wali ku nkiriziganya gye tubadde tukkiriza oba engeri gye tubadde tutegeera Bayibuli. So abadde muntu wa Katonda nnyo, nga yamusembereza ddala nga tewali kisobola mujja Katonda mu ngeri yonna.
era ekyo kireeta okukubiriza eri buli liida gyali, oba on the opposition side oba abakulembera in all circumstances. Tekigaana kubeera ng'okaayana eno naye nga bw'omanyi omusingi gw'oyimiriddeko gwa Katonda. Era kino kituyigiriza okukyusa emitima gyaffe. Bayibuli egamba nti akyusa emitima egy'ejjinja n'atuwa emitima egy'ennyama. Egy'ennyama ddala atulaze nti kwe kwagala ekisookera ddala, nga buli omu omwagala nga bw'ali. Ababadde bamukaayanya abadde abaagala nga baagalirayo. That's why abadde tali mu ntalo nabo. Era twongera obbasonyiwa yonna gye bali. Katonda yekka yajja obbalumiriza ekibi kyabwe. Dadi yagenze twogedde ku linnya Yesu. Yayogedde erinnya Yesu era nkimanyi olw'erinnya eryo erisinga amannya gonna lye lyataasiza peace, kuba essasi lyamuyiseeko n'alyewooma kuba yabadde amutulidde eddala emabega. Ate abaamukubye babadde n'obudde bungi n'omumami omutwala naye tebaakikoze kuba yayise erinnya Yesu. So buli atamanyi Yesu, buli atayitanga linnya Yesu, buno bwe budde oliyige kuba liina amaanyi. Nsanyusa okubalaba nga muzze okumperekererako mukwano gwange abataagala gwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Mbadde nsaba atuyimbire ku luyimba Katonda lwe lwazi lwaffe. Abaawulidde enduulu, abasaasaanyiza amawulire, buli muntu yenna kye yakoze olwa mukwano gwange nga batutte obulamu bwe. Tekyabadde kyangu naye bangi mwalabye engeri gye nali njaziinamu, kubanga okulaba munno gwe mubadde naye ng'olaba omusaayi gumuyiika mu maaso tekyali kyangu. Naye neebaza Katonda emyaka gino gyatuwadde nga tuli ffenna, omwezi ogujja ennaku z'omwezi 23 lwabadde agenda oguno ogutandise lwabadde agenda okuweza emyaka 69. Neebaza Katonda yamumpa anjagadde ng'omukyala era atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'omwami nga omwami. Buli kintu kyonna kinkoledde. Abadde mukwano gwange, tutambulira wamu. Era 2 weeks back yali agenda okubaako ebintu byakola. Yaŋŋamba nti mami jangu tugende owummulemu. Era ne tugenda ffenna ne tukomawo ng'ennaku z'omwezi 11. Twagenda ne mutabani waffe gwe twagenda naye. Tugamba ezo ze memories zengenda okusigaza n'olw'omukaaga lwe twali naye. Tugamba byebyo byenja okusigaza naye nga neebaza, nyongera okwebaza ng'omwami. Buli kintu kyonna akikoze, andaze buli kintu kyonna, ambuulidde eby'emirimu byonna tandese ebbali. Eka mbeera mukyala, mu kampuni mbeera sitaafu. Yabadde tazannya na muntu kukola nga tayagala kyekyo. Era nga bw'alaba omuntu atalina kyakola amugamba saagala kukulaba nga tolina kyokola. Nga sinnagenda wala kubanga twogera bingi ne tugamba abaana mucaka babayigiriza emmundu biki. Naye njagala tujjukire nti tulaba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Ebiseera ebyo eby'oluvannyuma byonna Mukama waffe yabiraba nti bijja kubaawo. Era ebintu bino byonna bye mulaba bwe tusomako mu Timoseewo 2 Timothy 3 okuva ku lunyiriri olusooka.
wagamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu nga beeyagala bokka. Mwabalabye abeeyagala bokka, abeeyagaliza, abaamukubya amasasi tetumanyi kiki kye babadde bagendereza, naye bateeka okuba balina kye babadde bakola ki, beeyagaliza. Nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Ennaku zino mubiraba abantu batuuka n'okulumba omukadde olw'ekibanja, abamu ne bookya amayumba, baba baagala bintu. Abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, lowooza mubalaba ennaku zino ku social media. Omuntu n'avuma omuntu amusinga obukulu, n'atatya nako n'atamuwa kitiibwa. Abatagondera bazadde baabwe, abateebaza Ndiga, simanyi amannya gaabadde gaaba Ndiga. Singa babadde baagala inginiya Lwomwa, tebandimukoze eki, tebandimuse. Abatayagala ba Luganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu. Baneekankomaawo gy'emitima gy'abantu kati gye tulina. Naye buli muntu waali tulina okusabirangana. Tusabe, twegayirire ku lwa Katonda atusaasire emitima emikakanyavu gikakkane. Kati kanjogere ku Mr. Boss. Inginiya abadde atayagala ntalo. Bwe tubadde nga ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti tugendeko mu ddwaniro, ng'agamba mami kyusa obajjako TV ng'akwata remote ng'agijjako. Abayomba ne bwe mba mubadde mulaba firimu nga mulimu abayomba nga TV agijjako, kwegamba nga era ng'omwana bw'ayagala nga tayagala mukodo, ye ng'alina system ng'agenda n'afuna ssente, n'afuna obw'olukumi obwo bupya ng'abeera nabwo wano, nga buli amusaba amakinga sure amuwaka. Abe mwana wa ku nguudo kabaani ne bw'aba amuwadde 5,000 oba 2 naye ng'amakinze sure nti akoze eki, amuwadde. Yabadde Mr. Boss oyo abadde n'omukwano okuviira ddala ku mwana omuto. Waliwo omwana wa sitaafu waffe oli alemedde okwogera, abadde munne nnyo ng'atera okujja ku dduuka, era omwana oyo yabadde ategese ng'agamba nti ngenda kukola birthday, inginiya muyita. Naye omwana yategedde nti inginiya yafudde, mami we n'ajja naye n'atuula wali mu kidaala n'amulaba mu kifaananyi. Omwana n'akaaba era ne mugamba nti ky'oba okola okimanyi, omwana muzzeeyo eka. Kwegamba sirina bwe nnyinza kunnyonnyola. Omanyi oyinza okuba n'omuntu naye nga bw'oyinza okumunnyonnyola nti no muggyeko kino muggyeko kiri, nedda mba mpaayiriza nze ng'omwami wange. Mwebaza olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omwami. N'ava mu kiti ky'omwami n'afuuka mukwano gwange. Mwebaliza ddala kubanga abadde n'okwagala era abadde amanyi okugamba nti nga nsanyusaamu. Omanyi oluusi abaami mwe temubala biseera, naye nze nkubanga ebyanga abirina ng'atera najja n'aŋŋamba yoya saba ky'oyagala. Ne waba talina musente naye ng'akuba ku nsawo bw'ati ng'agamba nti omanyi omukyala tomugambanga nti tolina ssente, nga yakugamba yoya.
era ne baba anakikuwa enkya naye ng'ajja kukikola ki ajja kireeta nkimwebaliza. Omutaka abasinga bamulaba nga oluusi alina batambula nabo, abadde tatambula yekka, era abamu nga balowooza nti asitudde nga bwe bamulaba balowooza asitudde, naye ng'alina emikwano, abo basitaafu baffe, era abataka abasinga babadde bamulaba ne siteera, ng'enkya bamulaba namulala, ng'ayagala nnyo okutambula n'omuntu nga tayagala kubeera bw'omu, baabo abaavuga bamukubira amasimu ng'alina abasinga okumukwatira essimu oba okumukwatira ebibaddeyo byonna n'okulabirira ebintu bye, yensonga lwaki abadde nga tatambula yekka. Era waliwo mikwano gyaffe abaasaaganga nga bamugamba nti injiniya kiki n'agamba nti kale n'agamba tugenda kuteekako mbega, kati bwe baagiranga bagamba nti olemeddwa, ng'abagamba mulemeddwa. Ne waliwo kasinaali akamu omu yali alowooza nti koolwakwasizza, agenda okulingiza mu mmotoka ng'alaba nze, naye yaseka ne bamugamba nti injiniya otulemye, yoyo abadde omwami wange, abadde asaaga na buli muntu yenna. Kwegamba ne bwe bampa olupapula okukola ebibuuzo kiki ky'oyinza okuwandiika ku Mr. Bosa, mbigwa kuba sirina kyenyiza kumuwandiikako nti kyekino. Nyongera okwebaza abantu mwenna okuva mu State House, tubeebaza obubaka bwe mwatuweereza n'okujja okutubuuzaako, n'abeebyobufuzi mwenna mwebale nnyo okujja okutubudaabuda, na buli muntu yenna ab'Emmengo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'Endiga Mukama atugumye wadde yavuddewo, naye katusabe lw'omu eyazzeewo, kuba ate ekirungi nti abadde ne Mr. Bosa ajja kutwala ebyo byonna ebibadde bitandikiddwako. Mukama abampeera omukisa. Bosa yatuuzibwa ku bwa Lwomwa nga Lwomwa ow'e17 mu kika eky'Endiga, ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka 2007 ng'alondeddwa okuva mu masiga ana amalangira, specifically okuva mu ssiga lya Namusota ng'omutaka Ssemukasa bwe yagambye, era oluvannyuma yatuuzibwa nga bwe ŋŋambye ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2007 omukolo gwakolerwa ku butaka Embaale Mpigi mu Mawokota. Ffe bwe tuba tuwandiika Mbaale tuwandiika MB ne tuwangaaza ennyukuta 2 ezo. Kati oyo ye Mbaale owaffe owaawa ow'e Mawokota, oli omulala simanyi bulungi awo. Wekitiibwa Sewava antegedde bulungi. Nga ekika tusaasira nnyo Ssaabataka olw'okuviibwako Omutaka Lwomwa, ate nga yabadde
omuwanika w'abataka abakulu ab'obusolya tusaasira n'abataka abakulu ab'obusolya olw'okuvibwako mutaka munnaabwe. Tusaasira nnyo namwandu bamulekwa ab'enju ya Isirayiri Bosa Erungujja wamu n'abooluganda bonna olw'okuvibwako omwagalwa waabwe omutaka Daniel Kakedo Bosa. Mu kkowe lye limu twongera okusaasula abazzukulu ba Lwomwa bonna abeddira Endiga ate era n'Obuganda bwonna. Jjajjaffe ekiseera kyonna nga bwe tuwulidde aboogezi abasoose omukakkamu era ayagala emirembe abadde nga atukuutira okwagala bannaffe, okwenenyanga, okusonyiwagana, okusabangako, okwewala okuloga bannaffe, okwagalanga ekika kyaffe, okuyigiriza abaana baffe Oluganda n'ebifa ku Buganda n'Obwakabaka okutwalira awamu, wamu n'okwagalanga kabaka waffe era ng'atubuuzanga ekibuuzo, olirabika otya mu maaso ga Mukama Katonda wo? Era ne bwe twali ekatosi kwolwo yakibuuza abantu abaaliwo. Maama Giradesi bamulekwa abooluganda nammwe mwenna bazzukulu ba Lwomwa, tusaba ebigambo bya jjajjaffe ebyo bitubeerere ekikubagizo naddala mu kiseera kino eky'obuyinike. Naffe ffenna abali wano olwaleero singa tutambulira ku bigambo bya jjajja omubuze, tetuleme kufuna eggwanga eryeyagaza eririmu emirembe, okwagalana wamu n'okusonyiwagana. Nesse kuvumirira yenna ettemu eryakoleddwa ku jjajjaffe, era tusaba gavumenti enoonye abo bonna abaali mu lukwe olw'okutemula omutaka wamu n'abo bonna abazze batemulwa entakera ebbanga eriyise. Tuwera ffe nga bazzukulu ba Lwomwa nti okulafuubana kwa jjajjaffe kwabadde nako eri ekika tekujja kufa ttogge. Tujja kugenda mu maaso n'enteekateeka zonna jjajjaffe zabadde nazo eri ekika, Katonda nga ye mubeezi waffe. Tusaba abazzukulu mwenna tusigale bumu. Twebaza Katonda olw'obulamu bwawadde omutaka n'ebirungi byasobodde okumukozesa. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda wamu n'abataka abakulu ab'obusolya okuyimirira wamu naffe mu kiseera kino ekizibu. Twebaza gavumenti eya wakati olw'okutuukirira enduulu nga jjajjaffe atemuddwa. Twebaza omuzzukulu wa Buganda Katabaazi ne banne abaakola ekikolwa eky'obuzira okwaŋŋanga abatemu ekyabaviirako okukwatibwa. Nga tumaliriza twebaza nnyo obuyambi obw'enjawulo obuvudde mu bantu ab'enjawulo okuli ne bazzukulu ba Lwomwa abeddira Endiga. Tumiddwa ab'ennyumba okwebaza mu ngeri y'enjawulo LC1 chairperson omwami Christopher olwa byonna byakoledde ennyumba eno. Kulembera nga Lord Mayor tutuusa okusaasira kwaffe okusookera ddala eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okuviibwako empagi Luwaga mu Bwakabaka bwa Buganda omutaka Bosa Transa. Kitalo nnyo gutusinze nnyo ayibeene. Saasira Katikkiro ne gavumenti ya Kabaka yonna. Saasira bazzukulu ba Lwomwa ab'Endiga mwenna. Namwandu Giradesi tusaba Omukama akugumye kikanga bwe kye wayitamu.
n'abaana mwenna. Mu kibuga Kampala mukulu Bosa mwabadde akolera tujja musaalirwa nnyo. Abadde muntu alabirwako ebintu bingi nga omuntu akola bizinensi ye mu maanyi ge, mu bwesimbu, mu bukakaalukanyi, ate nga talina gwanyigiriza, talina gwabbye. Abantu abakoze ensimbi ennyonjo mu kiseera kino batono. Bosa tojja musanga nti yabbye ettaka lya gundi, nti yanyaze ensimbi z'ono, nti yanyigiriza ono okusobola okufuna ensimbi ye gy'abadde alyako n'agabanako n'abalala nga bwe batugambye wano. Tujja kwebaza nnyo Bosa olw'okuteekawo omusingi ogwo omulungi. Ate nammwe abaana tubasabe mutambulire nnyo mu buufu bwa kitammwe, abadde mwesimbu nnyo nga bw'omukyulira. Bigambo ebyo mbyogera mbijja ku ntobo y'omutima gwange, abadde amumanyi era otambudde ebbanga eddene ne muganda w'oyo Ssemukasa abadde abannyonnyola wano ebigambo. So tujja kumwenyumirizaamu, mukuume erinnya lya Bosa. Njagala okwebaza ne ssekwebaza yenna ye Katabaazi eyakulemberamu abazira abaalumba abatemu. Ekintu ekyo tuzze tukyogerako naye mmwe temumanyi kiki ekitegeeza okuwaayo obulamu bwo n'ogamba oba omusajja nkube ekyasa akinkube naye nnyo n'okufaafaagana naye oba okufaafaagana nabo. Namwenna aba boodabooda ye transa stage ekikandwa, Mukama yaba abasasula, tewali kiyinza kubasasulwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwayambye okugyawo ekifaananyi ekigamba nti aba boodabooda be batta abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate n'omutima ogwo abavubuka mu nsonyi aba booda babayita baana, yadde abo muli bakulu nnyo, mulina n'abazzukulu. Naye omutima abaana ba boodabooda gwe baalaze, ndowooza gwe tulina okutambuliramu ng'eggwanga. Twekwanye, twekoleko, twekolere security, kubanga ffenna tuli bakandideeti bakufa. Ffe abamu tutambula wano tomanyi oba ekyasi kinaakulya. Babagambye wano akubiriza olukiiko lw'abataka lwa Kasolya, abannyonnyodde bye baali katosi nga tamanyi nti okutuuka ewaka kyekigenda okuddirira. Nange nyinza okuba wano wange wano Kinyana Mpindi nga tomanyi baninze wano. Kyenkakasa n'abo abamugoberera kuva katosi nga bajja bagoberera wuuno anaatera okutuuka. Sebo Simeon Kayiwa we baayita abaana ba Katonda n'aba Sitaani, ne Sitaani yajjiramu, ne wano bayinza okuba nga bajjiddemu. Bannange mututaase, eno ensi gwe togenda kugibeerako emirembe n'emirembe. So twekwanye. Njagala okukubira omulanga nga nsinzira ku bubaka obwo nga mpunzika obubaka bwange nti ennaku zino tewakyali kudduukirira nduulu. Omuntu olukuba enduulu ng'obuuza mwana yongerako kasitapuli, mwasibyewo emanju. Abantu bali mu nkola eya zinandaba olwange oba omutwala embeera. Njagala okubasaba bassebo ne bannyabo yakwekwanya. Bw'owulira nga Lukwago ndaajana situkiramu. Leka kugamba nti ebyo byabo, naawe taasaako eyo kanveeyo kankomaawo. Naye nga mbasaba bassebo ne bannyabo tubeere mu mbeera eyo nga tumanyi tuliwo ku lwaffe mu mbeera efaana. Ekisembayo kwe kuba nti mu kukwata abasse abantu omuntu waffe ono, poliisi n'abasecurity tubasaba bakikole professionally na bwegendereza. Nze ndi mulwanirizi wa ddembe lya buntu. Mu ddembe ly'obuntu tugamba
waakiri oleka 9 abamenyi b'emisango ne bagenda scot free n'otatwaliramu omu atalina musango. Kikyamu nnyo. Tukisanze emirundi n'emirundi. Buli lwe batta omuntu ebikwekweto drone ne zitambula ne bayoololi. Lwe batta Kaweesa nagenda okubala nga bakakwatanga 10 ne babamalira mu kkomera, abalala bakyalina mu General Court Martial na Luddawa. Police n'aba security twagala okukwata bonna basigadde. Oyo kyannaku nnyo ntya n'okwogera erinnya erya Sserunkuuma nti bw'abanga Sserunkuuma ye yakulembeddemu ng'oyo gwe basse ne munne oyo akyali ku kitanda tebabadde 2 3, kiteeka okuba nga yes kiduula kinene, naye mukozese obukugu munojjoleyo abo bennyini abazzi b'emisango tuleme kutwaliramu basaalumanya. Kijja kuba kyabulabe nnyo kuba kati owulira buulizi drone ezze. Siyagala kwolereza muntu yenna naye okutulekaawo okugeesinga kikyamu. Nsikati ndi mukulembeze mu kibuga Kampala nabadde awo kino situiza butakyogirako. Ndi waka wange kulira amasasi erungujja okukkiriza nti ate wuno bamukutte. Katugeesinga bugeesinzi nsonga ki? Owulira luvuuvuumo naye nga abamukutte weebali mutunnyonnyola ekituufu kye kitumanye nti ensonga yeeno neeno neeri neeno. So drone zireme kupiikinga abantu kugamba nti ono yavunaanyi kiba kino ng'ate oluusi omuntu ayinza okubanga saagala kulereza muntu yenna, naye njagala kugamba police mukikole professionally tusobole okukwata abo bennyini abavunaanyizibwa ku musango ate babeere prosecuted bakangavulwe. Nayogera ekigambo kino njagala kukiddamu nga nzigumiza obubaka bwange lwe twali ewaka. Nalumwa nnyo nnyini ddala nga nsomye sitoore mu mawulire egamba nti emmundu emu ekozeseddwa mu kutta emirundi 27 naye ng'abagitambuza tebakwatibwa. N'ekirala era ekyaddamu okunnuma mu mawulire agaafuluma mu Daily Monitor ye sitoore ekwatagana ne ku Joan Kagezi. Yannuma nnyo ti abavubuka abaamutta babasuubiza emitwalo gya $20 naye ne babalimba emitwalo 20 egya $, bwe bukadde nga 7, ne babalimba bamaliriza babawadde emitwalo 5 egya Uganda 10, 20, 30, 40, 5. Ekigambo ekyo nja kukigumiza enkya n'eggulo n'okwata obulamu bw'omuntu n'obujjawo ku mitwalo 5. So abaana baffe nammwe bwe bakozesa ebikolo bino mweddeko muyige okuba tumanyi embeera eyinza okuba nga mwagala kino ne kino ne kiri, mwagala obugagga kino ne kino ne kino, ne mweddeko muyige okukakalukana nga bosa bw'abadde akakalukana. Bosa w'Omulamirembe Omukama akulamuza ekisa byonna ebyakusobako mu nsi muno. Namwandu Gladys tusaba Omukama abagumye. Ssaabasajja Kabaka wangaale bimuze ku taata byabasizeemu ate mubyongere mu maaso muleme muswaza kubanga akoze kyonna ekisoboka nga muzze mumulabirako. Era nsaba ffenna omutaka lw'omwa bamwogeddeko bingi naku lwaleero n'ennaku eziise obwesimbu omuloodi akyogeddeko, empisa, abantu abayisa bulungi. Kakasa ffenna yonna gye tugwa oba oli muna bizinesi n'oyiga obutalyaza amanya abantu. Ensangi zino munnaye twayonooneka, abantu bakola bye baagala ate bw'ojja eno gye ndi mu byobufuzi ne gujja bagira. Katusuubire omukulu ono tujja muyigako obwesimbu. Oluusi nze ntya n'okumpita w'ebyobufuzi sibalimba kubanga oluusi tuswazaamuko ge mazima ne tukisussa abantu nga tetubawa kitiibwa, sente y'omuwi omusolo ne tutagibwa kitiibwa. Omukulu ono tumuyigireko obwesimbu. Oba olina ofiisi gikozesa okuweereza abantu, obwesimbu.
oveewo nti akaseerako bwe katuuka ng'ogalamidde wano ng'omutaka bw'agalamidde nga tukwogerako birungi byereere ebyaddala ebyalaali ng'abavubuka bwe bagamba kubanga oluusi tumanyi okusuddiya abantu banaye tubeere banjawulo ate mbabuulira mwe bannabyabufuzi abali wano n'abali emabega wano nga nange bwe neebuulirira tubeere banjawulo abantu batuteekamu obwesige ne tubayiwa Katonda atutaasa mukulu ono tumuyizeeko bingi birala mbiyize ne kaakano maama abadde atunyumiza sitoole ye n'atuwulira ku nsonga y'okuyoya mutaka yamukkirizanga n'ayoya banaye tukkiriza abakyala bayoyeeko ate ffe bannabyabufuzi tumanyi nobabuzaabuza mukyala bw'ayoye nnyo omugamba tuyoya nnyo tomanyi situli mu struggle era bwe naddayo eka olwaleero mukyala nanyaniriza maze omukubahaga ne peeke yamugamba kakati mukyala yoya naye temumukuba akaama neyeseetinga ayinza okweseetinga n'asaba ebizibu so njagala mugweko by surprise asaba ebyangu nga chokoleti njoya kino yayigirako ffe naye omukulu ono bingi bye tumuyigirako all round family man abaana nga ababeererawo nga bawa time mukyala nga muwa time nze njize bingi kansubire naffe tuyize bingi fellowship ne Professor Simeon Kayiwa n'omukyala wabaddewo okusaba olunaku lw'eggulo wano olwaleero twabadde kubeera Namirembe Cathedral we nategedde naye simanyi kyatuuseewo naye twebaza Katonda nti nate tuli wano kyaki eno mwe natandikiranga ndi kaana kato twabeeranga eyo ekyengera ne maama ne taata maama yatuleetanga wano buli Sande era nanyumirwanga nnyo Calvary Cross Choir nsanyusa okugirabanga ekyayi n'amaloboozi gali gennyini agaluli era waliwo ennyimba ezannyumira sitaliiwo kankole byenjagala oba oweereza Katonda nkikiririzaamu nnyo era kinyamba nnyo beera nsaba Katonda nyamba abantu bano neme kubayiwa obuvunaanyizibwa buno neme buzanyiramu basaba naffe yonna gye tuli oba oli mu bizinesi oba oli muki tuweereze nga tuweereza Katonda njagala kumaliriza nga koola gavumenti emmundu zaafuuka ez'ejjenjeero mu bantu abantu bangi balina amamundu mu ngeri tategeerekeka ate mwatugamba emmundu mwazifunako ebinkumu kakati lwaki tetukwata bantu bano abalawuna n'amamundu ennaku zino beera ntambula ne bakyali bange ennaku zino balina bakyali be bampa bentambula nabaawo bambeeramu awo magezi ne munene wembeera nabo booda oluyitawo ntunula ne magamaga ne ŋŋamba neze neesiga Katonda era siina kutiisibwatiisibwa twesige Katonda ne gavumenti tubasaba mukole ekituufu tuze twogera ku ripooti z'abantu abazze battibwa bayitirivu ne mugamba munoonyereza emyaka n'ebisibo ne biyitawo ne batta Christopher Bakaye,